إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن طاعة الزوجة تعدل ذلك كله. إن طاعة الزوجة تعدل ذلك كله. وبعد asinzibwa mutufu okusinzibwa ya Allah, omulezi waffe we yatulese mu nsi nga tukyali balamu. Allah okuleka mu nsi aba akulonze ku bitonde ebisigadde ng'olwoyina ebintu bibiri. Allah ayinza okukulekawo oyongere ku mazambi g'oyina asobole okwokya, ng'amazambi ge waakakola ayagala oyongereko osobole okwokya nga yesobola kyakuleseewo. Nga bw'olaba bw'atunyumiza mu sura eyitibwa Al Imran, Allah yagamba nti wala yahsabanna alladhina kafaru, tebalowooza abantu abali mu nsi abo abakola byesitaagala nti annama numla lahum khairu li anfusihim. Allah okuleka mu nsi n'akukaddiya, meze envi, maama wo waali, taata wo waali, ng'oli myaka 9 n'abaana bo weebali, nti Allah kuwangaaza ebbanga nga ppanvu mu nsi khairu li anfusihim, nti aba akwagala nnyo kirungi gy'oli. Innama numla lahum, nyina abantu bendeka mu nsi ebbanga nga ppanvu bo nga sibatta, liyazdadu ithma, nga njagala bongere ku mazambi nsobole obbokya. Ne wabaawo Allah gwaleka mu nsi nga Allah akwagadde ng'ayagala oyongere ku halaali, ng'obadde muddu mulungi ne Allah n'ayagala akwongereyo akaseera oyongere okuŋŋaanya ku mirimu emirungi. Ab'ebitiibwa, genda weeyazeemu Allah okulekawooko akulese olwakubeera ki? Osobole okwenda ku bakyala nga bangi oba osobole okusala ku layiri. Kati mwebaza okutuleka mu nsi kubanga ekyo kyengera mu byengera byasaddaakira abatono baabayagadde. Tuzaako okusalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja n'obusiraamu bwe tulimu olwaleero n'abusomesa ebinene bya bulimu n'ebitono byabwo, n'aleka nga obusiraamu buli awdahi min ashamsi, bweyolefu nga bwolaba enjuba. Tolina kyogenda kwongeramu, tolina kyogenda kujjamu, teri mulembe gugenda kujja nga gwo guli ku tekinologi nga wawaggulu, teri mbeera egenda kujja nga etiisa nga obusiraamu tebwagyogerako, teri mbeera egenda kujja nga esanyusa nnyo nga bwe mutera okubuuza baganda baffe abamu nti nemwe mutugaana okuba ku ndongo n'okusanyuka, obusiraamu busanyukako ddi? Yababuuza nti qul bifadlillah wa birahmati wa fi dhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Obyengera bye nabawa bwe busiraamu bwe mulimu, ne Qur'ani gye nabateerawo ge mateeka ga Allah, n'okutuma ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abadirecting kutyo muwangaala, ebyo bimala okusanyuka. Ab'ebitiibwa okusanyuka si kuba bwatuuka kuseka, kuwoggana, nsi kuwulira, wabula kye bayita kusanyuka ne bwaba omuddu tasese n'omulaba kasita omutima gwe gubanga mutebenkevu n'empangaalayo, kyoyita okusanyuka, era kwe kunyumira okw'omubiri. Wabula okusanyuka si kuseka abantu kuwulira, si kuba bwetuuka mannyo galaba, muddu ayinza okuseka bambi nga bw'amaliriza okuseka ate ateeka okukaaba. Kale mukkirize nti obusiraamu bwaleeta buli mbeera.
lumu sallallahu alayhi wasallam yagamba nti idha waqa'a adh-dhubab singa ensweregwa fi sharabi ahadikum muchokunywa kyomumwe falyaghmisu kullu enswere eyo bwegwamu ngegwisizaamu ekiwawaatiro kimu aginyikiremu ddala fa inna fi ihda janahaihi da wa fi ukhra shfa hadisi nungi teriko nfuufu nti kubanga ku kiwawaatiro ky'enswere ekimu Allah yateekako obutwa ate ekiwawaatiro ekirala kwe kuli eddagala ly'obutwa obwo kati enswera bwegwa mu kyokunywa oba totegedde kiwawaatiro kisooseeyo kya ddagala oba kya butwa kwe kuginnyikamu obeere ku safe side wabula bwe weeteekamu oluyonjo oba oluyivu oba oludiplomati nogamba nno kyetaaga kuyiwa ekyo kyennyini kyokoze oba omaze okupinga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oba omaze okukakasa nti awo kyamulema kulaba ate nga yesaaba dokita yesaaba labi yatulabira ensonga tusaba Allah sokusasa n'emirembe ku musajja oyo sallallahu alaihi wasallam ab'ebitiibwa twakkiriziganya olwaleero tutandike topiki empya egamba nti enkwe Allah ze yakweka abakyala n'obuzibu obuli mbasajja naye nga tujja kutandika ku paati y'abakyala aya gye tukulembeza egamba nti inna min ya ayuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza abasajja inna min azwajikum abamu mu bakyala bemuwasa wa auladikum n'abaana bemuzaala mu bakyala abo aduwa lakum balabe bammwe fahdharuhum mubeere beegendereza nagamba nti wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim bw'osalawo okwesonyiwa bw'osalawo okwerekereza bw'osalawo okugumiikiriza fa inna allaha ghafurur rahim mulezi wa Allah ajja kusonyiwa musaasizi ajjudde okusaasira okubuna Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ekigambo ekyo yakifulumizza n'akitugamba n'agamba nti inna min azwajikum abamu mbakyala bemuwasa n'abaana bemuzaala mbakyala abo balabe Allah n'akosa ekigambo adu ku mukazi ekigambo ekyo mu Qur'ani bwe kiba kizze ebiseera ebisinga kijjira ku kitonde kimu kibayita ibilisu ddaa'i ye shaitan la'natullahu alayhi kati ekigambo ekyo Allah n'akijja ku sitaani ate n'akiteeka ku mukazi n'akosa ekigambo ekirala nti fahdharuhum mubeekeke mubeegendereze nnyo ate ebitonde byatugamba okwekeka n'okwegendereza teriiyo kkubo lyonna lyakuzaala okuleka nga wasiza omukyala ate gwakulagira okubeera naye kati n'akosa ebigambo byali bisatu Allah tatera kukola repetition mu Qur'ani ng'ayogera naye ebigambo ebyo yabireetanga byeriraanye byonna nga bitegeeza ekintu eki wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru enjawulo y'ebigambo ebyo byawukanira mu kantu katono naye ng'amakulu byonna biwa amakulu ago kwesonyiwa kwerekereza kulaba bulabi ekigambo afuwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasalwako omusajja ayitibwa Daful ng'ayina ekiso ayagala kumutta mbaka bw'alaba omusajja bw'ati n'amutunuulira n'agamba omubaka nti mani yamunawuka mini ya Muhammad kati tuli babiri bulijjo nkunoonya ani akuntaasako Muhammad ngenda kutta namugamba nti Allah mulezi wange Allah ajja kuntaasa farajafa bihim sakinatahu ekigambo kyagamba nti Allah omusajja yakankana bwati ekisono kigwa bwe kigwa mbaka akikwata bwati Dafulu mu kutya atuula ombaka abuuza Daful nti mani yamunawuka minni ya Daful kati Daful nkubuuza gwani akuntasaako naga Muhammad nsaba kunsonyiwa namugamba qifu imirira khudh sakinatak kwata kisoocho va wendi genda va maaso gange genda faqala ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah Daful yagamba nti nzikiriza Allah mbwomubwe ne Muhammad kitufu oli mubaka Allah bwe yali awaana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu Qur'ani mwagiramu ekigambo fa'afwa minhu Muhammadi weewuunyisa omusajja wamusonyiwa ekigambo afuwa
kitegeeza okuba ng'olina obusobozi obukola ekintu n'oleka onaga nti afwa minni nsaba kunsonyiwa nga mwana muto nga wakaleeta egiraasi yo nnungi ogyagala gyogenda okunyweramu akatonda bebi oba omwana wa pesiri najasa nagamba dadi afwa minni nsaba kunsonyiwa lwaki akoze kigambo afwa anti okusonyiwa okwo gwe gwe baba basaba oba olina obusobozi obukola oliwo ddembe omwana omukuba emiggo oyinza omumenya omukono oyinza omugoba ewaka oyinza muweerera noga oyagala kukolere ki naga nsonyiwa kati Allah yagamba nti wa intaafu omukazi alina ekintu kyayinza okukola nga kinene n'omutunuulira bwoti ogenza okutuuka ewaka ng'omukazi alina owa boda gwali naye n'obatunuulira amagezi ne gakuggwa n'ogamba owa boda Saidi nti yambala engoye kwata essimu yo fuluma genda gw'olinamu obusobozi obusobola okukola ekyo kibayita afuwa obadde olina obusobozi obumuyiira amazzi nga gookya obadde olina obusobozi obumukuba kibooka abiri obadde olina obusobozi obumufulumya nga bali bwere n'obaswaza naga mwambale onviire obadde olina obusobozi n'oleka kyekigambo afuwa Allah nti wa intaafu akiretse ku mukazi wa tasfahu kwe kubanga ate kyo kirireesemukko ku kino kwe kubanga olina obusobozi obusemberayo ddala ku nsonga naye n'osalawo oleme kulaga maanyi tasfahu ekyokulabirako omukyala wamuwasa nga omujja Rwanda taata we yafiira mu lutalo nyina yafiira mu lutalo baganda ebagwera mu lutalo ne bakuwa omuwala eyo Rwanda bagamba tayina famire kati gwe ofuuse famire ye nojja ng'omuwala oyo gwe mu Uganda akumanyinga gwe dadi gwe mami gwe sister gwe brother najja akola ensobi nga nnene ng'omwana wammwe omukulu amuzadde ku neiba n'akugamba taata Saala nsaba kunsonyiwa omwana muzadde ku neiba watasfahu gwe mami gwe dadi gwe sister gwe brother gwe buli kimu n'otuna obutunuzi kuba nkusonyiye watasfahu taghfir eyedda mukono gwa Allah subhanahu wa ta'ala ate naffe n'agituwaako kwe omuntu okukola ekintu ng'ate nkyagenda kusaba gy'oli obuyambi naye naakunakuwaza ab'ebitiibwa mukimanyi bulungi nti empewo gye tussa oxygen Allah gye yatuwa mu nsi temalikawo era n'atuteerawo n'ekkubo nga lyangu nnyo nga gwe bwe weebaka oba bw'ofulumya carbon dioxide waliwo ekitonde ekimwetaaga kati ate kyo nakyo nga kifulumya mangu oxygen gwate omukozese nga mubeerawo mu exchange omuti gussa oxygen carbon dioxide gussa oxygen gwe n'ofuna n'ofulumya carbon dioxide gwe ne gufuna nga bwetyo bwe tuwangaala jo mu kimanyi abantu banoonyako oxygen wa milioni 4 n'abula abantu baafa bangi kitegeeza nti Allah tulina bitumusaba naye tumunyiiza kati Allah yakirese ku mukazi omukazi abeerawo ng'akimanya emmere gw'ogenda ogimuwa gw'ogenda omuwa buli kimu ogenza okudda eka ne bakakutema nti maama Saala agambye tuddamu kuba ku ssimu ye agenzeko waabwe naye nino omukazi agenda kumanyira mpaka wa oyise wiiki emu n'akomawo naga nsaba kunsonyiwa ng'akimanyi bulungi akunyiiza naye alina ebyetaago byayagala gy'oli kyekigambo taghfiru kati Allah aleese ebigambo bimeka 3 wa intaafu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim ebyo biri ku mukazi ab'ebitiibwa abakazi aboogerako abamanyi okutusinga Allah ajja Hawa mu lubirizi lwa Adamu ekyo ekitonde akimanyi okusinga bw'aba akyogeddeko n'agamba nti inna min azwajikum aduwwa lakum abamu mbakyala bemugwiramu nga mugenda okwosa balabe bammwe ayogera ekyo tobangamu okubuusabuusa majority y'abakyala balabe kale zino ze zimu ku nsonga 8 z'oyinza okuzimbirako akatono nti abakyala kituufu balabe ensonga esooka Allah yakola ebitonde ebyo nti
omubiri gwabyo obutonde bwabyo ennyama yabyo Allah yabikwekamu ekinyama ekitta. Allah yabikwekamu ekinyama ekitta. Omutima gwabwe gusalawo mangu nnyo ku kintu kekibenga kinene ate ekitali ku saidi ya musajja. Gwe tolaba bwaddira omwana wa mujja we ekyana bakireese ekyana kya myaka 4 kiri waka nalaba ekyana nga kito mama waakyo yafa kyana kimulekwa naye nga ategedde nti bba wange omwana ono yamwenda n'akwata amazzi nga gatokota n'agayira omwana. Oyinza okuddeeka mukazi okukubira nsimu nti hani yanguwa omwana wano afunyemu obulwadde muddusa omwana mu ddwaliro yena ng'ayiisa olususu ng'ensonga gyakuwa aga nti omwana akutte ku sigiri amazzi gamuyiikira naye nga fil hakiika omukazi oyo yayokyeza omwana. Mulimu n'abamu ayatula direct naga nti nze omwana gwe sitazaala simufumbira n'otunuulira abaana bo booti Saidi maama waabwe yafa jjajjaawe mu kyalo gyali embeera si nnungi omukazi gwe waakafuna mu myezi 6 akugobeza abaana n'okwata abaana bibeena bito nga naawe ojula kukaaba maziga n'ovuga ng'oyolekera ewa nnyuka essemba bule otwala ebyana naye ng'abikugobye yaakafumbirwa tannazaala mwana wabula ayinawo muganda we waliwo omwana wa ssengaawe aleese omwana wa jjajjaawe akasomero keewaabwe kaakaleesewo. Ennyumba nnene sigamba nti efunze nojjawo abaana abo gy'oba tutwe tebagenda kuddamu kulya bulungi, abantu bagenda kuddamu kwambala, abaana tebasoma, abaana tebeeyagala. Naye Saidi nga ggobezaawo abaana akugambye direct omwana gwe sitazaala simufumbira nojjawo abaana mu mwezi gw'obajjiddewo abaana bamuliko abaafiirwa maama waabwe Allah n'akujjambula mu bwezi. Tuno n'abaana abo mu kyalo nga bateeka okusalira ku taata waabwe. Mulimu omwana omukulu agamba Allah nti ya Rabbu innahu nazala bik, Allah tuzze kusaalira taata naye olwaleero azze eyo gy'oli ne wa anta khairu manzuru bi, Allah gwe mutuufu wa kwaniriza buli ekijja, gwe yaniriza emirambo. Asbah fakilun ila rahmatik, akeesiza nga mwetaavu nnyo mbu ayagala omusaasire. Ne wa anta ghaniyu min adhabik, Allah gwe mugagga mu kubonereza. Allahumma inkana muhsin, yatujja mu maka muno mwe tuzaalibwa naye bw'aba yakola nga kyali kirungi atutwale mu kyalo tuboneebone, fazilu fiisaani muwe empeera nga nnyingi. Naye wa inkana musii'a, bw'aba badde awangaala ayonoona nga naye ekyo ekikola mu kwonoona ng'akimanyi, gwe omanyi kyogenda omukolera, muddiremu. Ne tugamba Allah nti Allahumma la tahrimna ajlahu wala taftina ba'dahu, Allah oluvannyuma lw'okuziika omusajja ono ate totumma mpeera zaffe. Abasaamu mwe muli mukimanyi ng'abaana b'omukazi yabagubye tebali waka. Omukyala agobaganya abantu beewaka ng'olaba n'atatuuka awo n'atuusa n'obulabe ku bantu abo. Gwe tolaba bumuyomba n'omutaano omukyala oyo n'omukuba oluyi nga era ebintu byakoze. Omukyala oyo weegendereza nnyo ng'omaze omumukuba oluyi nga tebunnakya oba nga tannaweza weeki. Ogwo musota ogutereka obusungu agenda okuva emmanyi okudda, bw'ajja nga takwesa ejjambiya ajja n'akatebe akube ku mutwe ofuuveewo. Era abakyala bangi mwemanyi nga gwe wasooka okutteeka baale n'oyingira eyiganga n'ottawo omuntu, n'oyingira mu kibuga n'otta omuntu kati oli raakaayi, nga gwe buli bbaawo gw'obedde naye Allah akugerera afiira mu mikono gyo. Lwaki? Ekinyama kiri kikulumiriza. Twaziikako lumu omwana esaidi za ekyalo kankireke, naye omusambu atubikira ne baseka bange twali babiri ntugenda okumuziikirako. Kibebi kye kyali kito kya mwaka nga 11 miskiini. Omuwala bw'amala okukizaala ne bagana okukwataga n'agenda Dubai okuba ekyeyo, mwabawala bimutera okukola. Kati kibebi akikwata mami we bambi mukadde nnyo akireeta ewakaawe, alina omukyala ate mugole. Omukyala yatta ekyana ekyo atya. Tuba tuli mu kunaaza kibebi, sheekha akutte ekyana bwe kiti agira mu mutwe gwe batayisamu bwati amazzi, awuliramu akantu kalinganga kapinu. Buno bupinu abakazi bumukozesa nga musiba obutambaala bwammwe mu kusaala. Yafumita omwana bupinu kawompo, bupinu 2, mwana amutta.
bwe tulaba bupinu obwo sheekha abuteeka mu katambaala tuzinga tusaalira tuziika tubayita tugamba omusajja ayite nazaala we azaala omuwala oli yagenda e Dubai azaala ekyana kino ekifudde n'ayita mukazi we n'abafamire ye tutula mu nnyumba sheekha abagamba nti mugenda kulayira erinnya lya Allah nga mukutte Kulaani eno oba temumanyi nfa ya mwana ono nnyinimu yasooka taata bannazala ne bakwata omukyala nnyini maka bw'akwata Kulaani atugamba nti nsaba bansonyiwe nze nasse omwana sheekha ajjayo bupinu abo bateeraawo omwana oyo ogenda mumusangawo omusasule ogenda mumuwaaki maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kati abatonde ebyo ebimu Allah ebiteekamu ekinyama ekitta si bonna ngeri Allah agamba nti inna min azwajikum bangi tubalabyeko nga bakubye butayimbwa ku mutwe mwabimanya nti kazini mawulire gafulumbwa mu kwakatayimbwa abamu batega butwa genza okuddanga aja tijiri babwe mutta sitira assalamu alaykum hani nga tonnatuula nywa katunda kano gwe nolowooza nti miskini laavu ye mutta nenga waliwo wa booda yamutisa olubuto baagala oveewo atandikiraawo ebitonde ebyo Allah biteekamu ekinyama ekitta bwe buzibu obubirimu bigenda nga sipiidi bbiri bwakugamba nti hani I love you kigambo ekyo kirowooze leka kupapa kiyinza okuba kitegeeza ebintu bingi ekyokubiri ebitonde ebyo Allah biteekamu okunyooma nga tafuddeemu ava mu famire ki azaalibwawa yenkana kyafaanana ki Allah yabateekamu obuzibu bw'okunyooma ebyo nno byonna byenkugamba bulwadde bwa shayatini ye ate ayinza atya obutafaanana shayatini nga Allah waffe yennyini amugerageranyiza ku shayatini bw'agambye ekigambo adu kiyakuza ku sitaani balina okunyooma omukyalo omugamba ensonga olwaleero n'enkya n'ogiddamu naluli n'ogiddamu bw'alaba ogifudde oluyimba n'akugamba naye Saidi bw'ondaba ompita muzibi w'amatu atawulira nze toddangamu okumbikkulira ebimwa mu bantu nkuwulira n'okkiriza nti buli gyakuwulira yagana buganyi banyooma nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omukyala tatambulanga la tusafiru lmar'a yawmu wa laylaha omukyala tatambulanga kiro na misana illa wa ma'aha dhi mahrami okujjako nga mu kutambulako okwo yagenze n'omuntu amuzira bwe mwakazaako mahram ayina kojjaawe ayina mutabani we ayina ssengawe yatambudde na nnyina alina kitaawe alina muganda we illa wa ma'aha dhi mahrami naye okunyooma okwo ogamba omukyala ng'ova ewaka n'omugamba nti hani saagala kuzunga va mu maka g'abantu obadde mu dduuka gy'okolera mu tawuni gw'olesa ogambye ekigambo okubeera ewaka n'ogenza okulingiza ebweru nga ku booda kuliko omuntu afaanana omukyala oyo yennyini mama Saala mukazi wo n'ogamba guno si muzimu wa mama Saala n'ova mu dduuka n'ojja n'oyita mama Saala nga yo yennyini n'osembera waali n'omuza mama Saala mu kuzunga kuno ozunzanga ki n'akugamba nti ssebo sirimbo mbwa yeekuuma awaka oba siri kufulu tinyina kuziba nnyumba yo mbadde nsaba ogenda owasembwe n'akuuma ewaka toddamu okumbikkulira ebimwa mu bantu muli mu bantu n'okwata ku mwabooti tomukube bajja kusiba bw'omugoba oba ononefu obazze mu ggwanga wogambye nti omukyala afulume emmaali mujawuza wakati wadde tomuinamu mwana kubanga essaawa eno gavumenti yammwe ina ebitongole nga mwenda probationi ampukani simanyani fidaani byonna biri ku nsonga z'amaka kubba musajja n'otunula bwoti n'ogamba sabbihi isma rabbika al-a'la Allah kikyewandeetera amaka gange naga siri kufulu nti nzigala nnyumba yo genda wase kufulu agenda nodde enkeera ne mwogera ensonga yemu yakuzunga nga tawulira gwe tokimanyi nti omukyala akubira simu naga nti hani naye baafiiriddwa maama we tugenze Kabaale naye toddamu okukuba ku simu yange gye tugenze netiwaka nfu simu nevaako nga mwakava mu dakiika 2 okwogera ino obuuza obuvunaanyizibwa bw'omukyala okuziika buliwa ng'omubaka yatukubirizanga nnyo nti omukyala aziika mwana we
aziika nnyina, aziika kitaawe, aziika muganda we. Yagamba nti abasinga ku abo amala kusaba bba oba agenda nabba. Naye owuwo ne bwawulira embwa yagundira nayiba nti yafudde, naye bagitutte somayi ku jirikiti ly'ekabaale, ayagala agenda alabe ejjirikiti bazisa embwa. Ozungu olinganga kizibu. Lumu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayina sahaba gwe yasindika agende naye banne mu lutalo. Sahaba oyo bw'atuuka mu lutalo baalwayo. Abakyala bonna babba baabwe bwe babanga balina bye baagala oba okutambula oba okubako bwe bagenda baalipootinga ew'omukulembeze ye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Omukyala yafuna amawulire ewaabwe nti taata we mulwadde muyi, najja asaba nabbi nti nsaba kugenda kulaba taata kubanga bba wange guwa mutadde ali mu lutalo. N'amugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti akuvunaanwako yakujja ewammwe taliyo, ddayo tuule. Nadda n'amugamba nti bangambye yali bubi agenda kufa, ngende ndabe ku taata, naga ddayo tuule eyakuwasa taliwo. Najja n'amugamba taata afudde, ngende nziike. N'amugamba bbaawo taliwo, ddayo tuule. Oyinamu endowooza nti sallallahu alaihi wasallam abakuta mukyalo oyo n'agenda, sahaba ono bwe yandize yandiyombye ng'ate ayombesa mukama we, ng'ate Allah yatugamba nti wa azwa omusajja oyo ye bba w'amaka gammwe, omusajja oyo yavunaanwa ku umma n'abakyala be bamaama bammwe. Bw'abakuta mukyalo ono sahaba yandiyombye. Ne nabbi yatya avunaanwa ku mukyala yamuwa amahale taliiwo. Naye owuwa kisobola asobola okugumiikiriza ekyo? Agamba bugambi nti amaka bwe gaba maka obunnemye, bwe bajjana ennemye, bwe busiraamu amufuluma. Abufuluma lwakubeera ki? Tasobola kutambula mu bantu be, famire ye nga oda agijja wogwani. Bw'aba ayagala kukumanya, Allah subhanahu wa ta'ala yakuwamiiza naga nti arrijalu qawwamuna min an-nisa wa bima anfaqu min amwalihim. Omukyala okunyooma kwokwo asobola okutambula nga takugambye, naye ng'okimanyi bulungi mu bintu ebinakuwaza abasajja ebitunyiga ffenna, mukyala kuzunga kwa mukyala. Abaddu bangi bali mu mbeera misikini ng'ekya tennaba kutereera. Saba Allah atereze embeera z'abaganda baffe abasinga, nti emmere ewaka gye banaakozesa nga tonnaba kudda tebaawo, nosiŋŋana omuddu ku lubiri misikini, sawa zigenda mu bbiri za kiro, akutte akaveera mulimu emyera gy'amatooke, ayinamu lumonde, akutte amata, ayina amanda, misikini aleetera abantu be. Ogenza okutuuka ewaka w'obeera ng'ateeka okukuggyako ebintu ebyo, ali wa neyiba ayina akazannyo k'alaba kemwakazaako malicu oba badyak kye, n'otuusa n'ebintu buno bukoowu, sente zaabula, mumanyi ekiri mu Kampala ennaku ze kiri mu nsi yonna, obwavu bungi. Okwerekereza okwo n'ebintu byozze nabyo okuva mu kibuga akaveera kakusaza engalo, biki byonna obitadde awo, ogenze kunoonya maama w'abaana gy'ali mu kulaba firimu. Bw'ovuddewo ogenze, embwa badde eyitaayita n'ejjeere bamata n'egataagula n'egayiwa, obadde oyinamu capatizo eziridde, ogenza okujja nakyala mukomewo ng'amata gonna gayinse, n'otunuulira amata bw'oti omutabuliiki. Omukazi nagamba gakulumye nnyo, tofaayo nja gasasula, n'owulira ng'ojula okwabika luga omukyalo ono mumire, ng'ebigambo byakuddamu byongera obusungu. Lwaki ekyo kizze? Anti n'ewaka tabadde bali yazunze. Abantu bangi bazzeeyo ewaka misikini ng'abadde ku safaari wiiki 2, naye okutuuka ewaka ng'ateeka okubeera ewaka taliiwo. Neiba yakugamba taata Sam, ebisolo baabitulekedde, ono ayinza okuba bali mu lumbe wa maama gundi, twawulirako mbu Jofule yafunye accident. Jofule gwagenza okulaba mu wuulu, naye weewuunya maama Sale kimutwe wa Jofule gikusobera, n'obeera mu nnyumba okuva ssaawa 6, ssaawa 7, ssaawa 8, ssaawa 9. Obudde ne buziba, amaze wiiki 2 toli waka,
agataliiko nfuufu ne gatuuka mama Sala n'atuuka n'omubuuza nnyabo ovaawa aga siri mwana muto tombogolya nga bw'oyagala amaze wiiki 2 nga toli waka ebyo ebitonde ebyo mu kunyooma kwabyo mu butawuliriza olumu basimattuka n'ebigambo ebivuma gavuma omusajja omukyala addeeka ssaawa 6 ez'ekiro oli mu nnyumba n'abaana bo n'abuuza abaana ng'owulira n'ababuuza nti eno embwa yazze abaana bamugamba ogamba taata n'abaddamu nti yembwa mweri n'omagamaga mu nnyumba Saidi olabe embwa gye wagula nga togirabawo nga embwa bategeeza ggwe najja nagaa nti hani salaamu aleikum togaze ndi mbwa gamba nti embwa ggwe salaamu aleikum ebyo ebitonde byetwawasa omulezi waffe okuvaayo mu Kulaani abikubuulira abyogereko abiyite abikoze ekigambo aduwu abimanyi yeetegereza Hawa nga gwe tunaba kujja mu nsi era byakunyumiza ku bitonde ebyo abimanyi okusinga ggwe. Ensonga eyokusatu obuzibu obuli mu bitonde ebyo Allah yabikola ng'ebitonde ebyo tebimatira. Tosuubirayo nti olina ekintu ky'ogenda okukolera omukazi aveemu ekigambo ekigamba nti nze wano natuuka namala. Ekyo tebakulya ennusu mu mbeera zonna. Kekuba okwegatta kw'abafumbo mu mbeera z'ekyama, kebibeere mu byokulya, kekubeere okulabirira, kekubeere omugulira engoye omuzimbira ennyumba. Tobangamu endowooza nti kino kyempadde maama awa mumaze. Tebakulya ennusu. Ebitonde ebyo tebikoma mu kwagala n'okwegomba. Gwe tokimanyi nti omuwala oba omukyala ava mu maka g'omusajja omugagga minisita oba omugagga nannyini ssente ku kyalo oba ku erosi oba mu disitulikiti oba boda namuzaalamu omwana, era omugagga n'akaaba amaziga ng'abuuza omukyala naye maama awa oyagala ki? Gwe tokimanyi nti omukyala ava mu kalina eya fulo 6 n'afumbira omwana ng'apangisa, ogeraageranya ennyumba ya semiti ku ya tarazo? Gwe tokimanyiiko nti omukyala ayambala shaliya ya mitwalo 3, akaana ne kamwebakako nga kambadde t-shirt ya kondomu nga n'engoye zokka zaalimu zisasula omuzigo gw'omwana? Bye baagala bizibu. Omuwala akubira ssimu miskiini mwabagwirana n'abakazi, akatuuka ku dduuka ku makya essaawa 4 n'agamba Sonko olubuto lwagala kuvaamu, dduuka liggala okomewo. N'oggala edduuka ng'olinga ng'omulalu. Ogenda kulaba jjinni lyezzana limyufu lyange ejjinni lyemyusa lyonna liryawo ne ligamba nekola ekisoboka noonyeza wojje emmamba. Pulya gyenjoya lubuto bwe tulwala tulufunye emmamba luvaamu. Ogenda okuyita ku kupa nga bagamba basiika kiro, ogenza okujja mu ndeeba basiika kiro, oyise wali ku gundi kuna mirembe bagamba ba kiro, oyise kawalala bagamba ba kiro, n'obaako swaba kuga nyamba nkuwa emitwalo 5 nteramu efiratisi 6 ne bakuteramu ebifi 6 n'obireeta. Ogonza bituusa n'akugamba nti hani onansonyiwa. Eyo mu interview gy'obaddemu ng'ojja appetite efudde, njagala bunyama bwa mbuzi. N'oyagala osunguwale ate shaitwana yo ogyagala nnyo, n'osalawo ogenda okugula 1 kilo y'ennyama y'embuzi. Olubuto olwo tereka ebizibu ebyoyiseemu, kati nkuddusa nkutwale mu kuzaala. Amaze okuzaala omwana ali myaka 4 n'aggamba nti hani nyina kinjagala okukugamba nekinene kyetaaga nga taatawo waali ne imaamu eyatuwoowa yita mamiwo oyite ne neiba waffe. N'omugamba hani waliwo obuzibu nti nsonga nnene gwe bayite n'obakuŋŋanya n'obayita. N'aggamba nti banaye kyengenda obbagaamu nansonyiwa omwana ono gwe twazaala, omwana ono wa musajja wa booda ali eyo Ssingo, badde nsaba munzikirize ntwala omwana w'abandi. Oli mu ddiiro olowoozaamu olubuto ebyaliwo nga bakutuma emmamba ku ssaawa 3, n'ova mu meeting ng'amaziga gakuyitamu Sonko ogende mu kisenge osaleera akeezi
webuze ku Allah. Obadde mulaka esooka n'ewuzu togifunye n'otunula ku ceiling watch n'ogamba nti Allah ebbanga limmaze nga nsala kino kyompaddemu nga Allah akuwulira. Obadde okyebuuza ekyo omukazi najja woosaalira nakuba akayimba mukazi mayembe ga ggaali bw'ogatanga weeraga ekivaamu kigo n'ova mu ssala ku laakeji ng'owulira yafuna jjambi y'omutta aveewo. Lwaki ennaku ekutta otaddeyo ka flashback emabega oli mu kulowooza olubuto nga bwe lwali wali obonaabona olubuto lw'omwana owa booda ali essingo. Ebitonde ebyo abitunyumizaako atugambe ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe kivangamu ekigambo ne bwe kiriba kisaaga nti ne musaamu gwe sikwagala tolowooza nti byakusaaga kubanga waliwo omwe yampajje mabega mu message wiikyemu n'agamba nti seeka nyina obuzibu baawange bwadde ewaka ndabanga ejjini eriyingidde ennyumba seeka nkole ntya ne mugambe ki naga buli lwadda ndabira ddala ejjini eriyingidde mu nnyumba. Kati bw'owulira nga asimattuse ekigambo naga naye onansonyiwa kyengenda okukugamba g'amazima ndi naawe naye sikwagala ate bw'otaŋŋenda empola okufaako kuli kuva ku nze. Omuddu oyo kola ekisoboka genda osaba abakulembeze bakuba mutaagende. Ekitonde ekyo bizibu birina okubuzaabuza birina kye bayita aljuhude. Aljuhude kyanjawulo ku bunnanfuusi obwo bwali bulwadde bwa Falaawo la'natullahu alayhi. Aljuhude pretending mubeerawo ng'olabanga nti kikuliko naye nga miskiini bambi ali mu kuzimba waabwe. Mulundi ogunajja biidhinihi taala tugenda kulaba paati yaffe ey'okubiri nga twongera okulaba ku bigambo abamu ku bamanyi bye batemaatema ku bitonde ebyo. Olw'ensonga Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mukyala yajja namuga nti ya Rasulallah nyina obuzibu baawange bwaŋŋamba siwulira oleka butonde bwange nyina eggume bwaŋŋamba siwulira nkyegezezaamu nkyeteekemu mugondere kigaanye ompa magezi ki? N'amugamba nti genda bw'oba otya Allah ogambe musajjawo mujje wano ŋŋenda kubaawula kubanga ekyo kyennyini kyoliko ogenda kifunamu omusango maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omukyalo omu yajjira ewa Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'akomplaininga naga nti abasajja muyina enkizo nnene mu bintu bingi mu Busiraamu ne lwaki ffe mu Busiraamu bwatuleka nnyo mabega. N'amenya bwe mugabe Mariya bamulekwa afuna emigabo ebiri n'atusinga. Jihadi bwetuuka bo bagenda ffe tugala mu mayumba. Essala y'ejjama bwetuuka mutwagala mu mayumba. Mu maziika mwagala okubeera ku mwanjo mu kabuli ffe tusigala eno. Ffe tulinayo kankizo ki Allah ke yatuwa? N'amugamba genda ogambe buli mukyala atambula nti inna ta'ata zawja ta'dilu dhalika kullu. Singa omukyala akkiriza n'agondera bba nga buli kyamugamba awulira byonna byawulira nti omusajja amulinako enkizo naye aba amaze okubifuna. Owagondera mukyala gwampuliriza owulira bbaawo mwe temukimanyi nti amaka agasinga gonna kwekyanga kw'abakyala ensonga omutali tega nze nsiseemu noonya bulamu walala. Mulundi ogunajja awo tugenda okutandikira biidhinihi taala. Hayakumullah wa jazakumullahu khayra. Tubeebaza abatugoberera era ababeera ku mikulu gyaffe nammwe abatuwagira mu mbeera ya financing saba Allah abaweemu obulungi. Abongera otuyamba okusupportinga ddawa yaffe eno nga bwetambula nyongera obbawo ennamba y'essimu eri 0702001306 oteekako kyoba osobodde kituyambako kutambuza mu programu zaffe za ddawa biidhinihi taala. Hayakumullah wa jazakumullahu خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.